omusajja okumukiina nti nno akuumuuka asobola okwepanka n'otya. Era ye ng'akimanyi ekimukuumiddeko abakyala waliwo eyamugamba nti akuumuuka biti alinga lumonde ono ow'embaale yero. Kati nga ye alowooza buli mukyala gw'alina kyamwagalako n'alyoka abafuukira ekizibu ayinza okwematira n'amera n'embaliga z'ataalina. Tagambwako abakulira wagazi ayinza n'okuba yakulira wafunda bati olw'okuba bamuwanye nti alinga lumonde w'embaale n'agaziwa. Baddiya mutuleke bw'oba omanyi togenda kusobola kulabirira mwana w'abandi tomuwasa muleke. In fact bw'oba owulira nga n'okulabirira omukazi kikuluma kuba ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa. Ekisooka tuyambe oyambala obupiira tozaala. Oba omwana muwala afune family plan. Anti nze simanya omanyi abakazi tuli bamuzibe mu mukwano bannange. Ate ffe tubeeramu nakali akagamba nti ajja kukyuka. Okwegumya okwo ajja kukyuka. In fact teri musajja wa mpisa mbi akulaga mpisa mbi nga mukyali bagole. Mwaka gumu n'ebiri mugitambuza nga musajja n'omala okuzaala omwana asooka. Naye okimanyi nti mwe temutera na kusukka lubuto myezi 8 nga temunnajjayo njala. Anti ku lubuto awo omukazi afuuka ekizibu. Kati woolina okitegeerera. Kigambo okubeera na bulamu bulala mu bulamu bwo kizibu. Abamu bakisussa. Nkubuulire. Kino mukijje ku nze. Teri mukazi yeekoza ku lubuto. Nze nakizuula. Yogamba tegulinga mwenge olina agamba kangu munywere. Gw'omanyi ekyo ekitegeeza okwetikka obulamu obulala munda mu ggwe. Kati kankugambe omanyi obuzito omusajja alina famire obuba bumutudde ku mutwe. Omanyi obuzito bwo nti butuuka ne bukuleetera obukaawu bwe bigaana ofuna obukambwe. Kati bwe mbeera mpulira nga ndi lubuto nsobola ofuna olubuto eyawoomerwanga ekyennyanja ng'olukiwunyiriza nsesema. Obulamu obwo bumanyi tewali ddagala ligenda kukijjanjaba nti ogendagenda Rubaga bakuwa eddagala olekerawo okusesema. Omanyi okubanga buli lweggulo we lutuuka oba emisanasana w'empewo n'ekufuuwa ate ne weebikka. Kyokka oba okyebiso obuguumiriza olubuto owulira oli omusajja najja kati kirabe kati kyayaliwa ndaba amasepiki wagalese wano awo we nafuyidde. Naye ndabyeko abakazi ku mizigo ng'afunye olubuto n'agamba kasita ndufunye kaŋŋende nkikuvumire kijja kukitegeera. Kale bibeerawo era nga wowulira abantu oli ne yeetamiiza n'agakangu munywere. Kyogamba ebigambo biba gw'okimanyi omuntu asobola okwetamiiza n'agakangu munywere. Kitegeeza yejjako bujjaaki nsonyi. Naye ebiseera ebisinga bambi embuto zino zo mutuyambe bw'oba omanyi togenda kusobola kulabirira yambala akapiira. Abasajja batufudde basinga omadha kyokka bwe bava ombunzi omukazi yazaalako tonnyongera. Egwe ani yaleeta ekigambo ekya singo? Nze simanyi kigambo kya singo mother gye kyafubutuse kambabuulire. Nga kisusse. Manyi kitutani. Abaana batukuba left right center. Manyi kitukooya. Singo mother kivaawa. Kitandikirawo. Abavubuka be babireese mbu omukazi eyazaalako aba n'ebizibu. Naye bannaye embwa mwe thank you so much. Embwa ze ziriwa. Gw'omanyi bye batuyita. Okimanyi nti omuvubuka Tronaz Media kwe tuli mwebale nnyo mwebale ddala abalaba Tronaz Media. Ongera okusubscribinga, okusharinga ne comments kiba kyakabi. Tubaagala nnyo. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano tugguse. Manya nga bulijjo Tronaz. Leero ndina omugenyi waffe kyamanyi tisimo pya nnyo gye muli. Ndowooza
naye wano ku Tronaz Media abeera mupya naye nze kyemmanyi si mupya nnyo gye muli oba oli awo ajja kubanga abanyonyola ebisingakaawo tusanyusa okukulaba nange okubasanga ku mukutu Tronaz Media. Yes. Mwebale kunyaniriza. Era tukusanyukidde. Amannya gange. Mirembe Rahma. Ku TikTok nkozesa Kansala Rahma. Okansalinga bantu. Baana bato, batineji, abafumbo. Njogerako eri eggwanga. Okay. Inakyo okozeeko. Netoloolera awo. Otaakiriza bigenda. Abato, abakuru, bakati awo. Bonna. Abakusingako. N'abansingako mba buli maye Abaganda bagamba ne gw'ozadde kubira engoma n'ozina. Nsobola okukubira engoma bw'oba oli eyo ng'olabira ddala onzaala. Nga mbutuufu olaba ndi muto. Naye nga olowoozezza n'ogattagatta obwongo ne buzimba, seebuziza obwongo ne buzimba. Ntuukirira. Nsobola okukakkanya. N'omugamba nti munnange ensi bw'etyo kakkana. Amwe listener. I'm a good listener. Kyekinfula okuba ow'enjawulo nti nsobola okuba nga ntegeera ate nemba nga nsobola okuwabula. Okay. Yes. Awo nno yoyo Mirembe Rahma oba muyite Kansala Rahma. Yakuba tutambulira mu buufu obwo ebiwobe mu nsi y'omukwano. Rahma tubuulire. Oba oli awo abantu balina ebibuuzo bingi bibasumbuwa. Abantu beebuuza nno babeera omwalamu osanga omuntu atambula alimu yeeyogeza yekka nawe obuuza obadde ki gundi obadde ki nina ekintu kintawaanya oba omuntu yandiwasizza nga awasizza oba atuuseewa oba yandiwasizza ali mu myaka emeka oba omuntu yandirabye atya nti nze ntuuse okufumbirwa owe-18 akyebuuza owa 25 akyebuuza owa 38 n'owaana owaayi oba oli awo gwo n'otuyamba mukabi alina akayimba ke yayimba n'agamba ndowooza na papa nnyo nandirinzeeko kukola maka byamusukkako omusajja yali mutuufu nno yalaba ng'oba ya papa si yoyo gw'oyogera ku myaka n'atabuka kakati yoyo yennyini jjajja kakati mwiso otya jjajja mukabya jjajja mukabya tanyiiga kale rasta jjajja tanyiiga tumuyite rasta jjajja mukabya kyekyo taata kakati nze nagenza okukola research emyaka 36 gye nnina mu nsi muno nakizudde nga otoddeko sitoddeeko yadde ogumu nazaalibwa 1989 nze sikweka myaka gyange gyenyumirizaamu onaaba badde ku layini onoosigaza awulira nga yayagala ku myaka kwatuula ayitaawo kakati ekituufu kiri nti obufumbo tebuliiko myaka okunoonyereza kwenkoze kulaga nti omwana ow'emyaka gavumenti etuwa emyaka 18 nti okasita oli atuuka 18 oba weetuuse omwana asobola okubeera ow'emyaka 18 n'afumba owa 3 n'alemwa emotional bakiyita emotional maturity emotions waliwo empulira eyo ejja ng'evudde ku mukwano evudde ku muzzi z'omuntu evudde ku mbeera circumstances ezituuka ku muntu kati omuntu atalina emotional regulation oba mu Luganda bakiyita batya omuntu atasobola kufuga mpulira ye ejja nga yeetooloolerako ebyo byemmenye omuntu atasobola kufuga oba kwefuga mu mbeera oba kwagala nnyo oba kunyiiga nnyo oba kusanyuka nnyo abantu abamwetoolodde okimanyi nti omuntu asobola okubeera awo n'agamba abanenze mulamu wange oyo anyiiza talina kyeyankola naye simwagala moods circumstances embeera nejja n'otandika okubeera ng'ogenda n'okola n'otafuna n'odda nga buli lw'okimugamba ye awulira nga kimumenya okudigestinga
Kwegamanga bwanyiiga akubira mama nakubira tata basenga ab'emikwano ab'enganda bwanyiiga ayomba n'abaluka n'oweri n'awulira bwanyiiga kwegamba ate bwasanyuka ate asukka ayonoona bwonoonyi oba okitegeera kubanga yes obufumbo si kunaanya bakuyita kunaanya awo ogenze mu Luganda oluli oru oba omukwano si kunaanya omukwano si kugusuubiramu birungi byereere singa Katonda ensi yonna yagikola ng'eri flat nga mmeze kubanga waliwo akasozi waliwo omuseetwe kati omuntu yandituuse okufumbirwa ng'ali emotionally mature ng'asobola okukuma obusungu ng'asobola omukwano ogukontrolinga yes asobola okukuuma essanyu kwegamba ng'alina awumbawumba mu buli mbeera so osobola okusanga omwana w'emyaka 18 ng'ebinyiiza owa 35 owe18 oba 2 atula n'agamba naye omusajja ono waatuukidde okukunkola bw'ati kansooke ensiriikirire ndabe ekiddako naye wa 39 tugeze muyinza okubeera awo nga muzze mutambula mu mukwano ng'omukazi wamumanyiza buli luvannyuma lwa myezi 3 ayitako mu kibuga n'akola ka shopping ne mutambulayo emyezi 7 omanyimu abasajja temulwa mu katijjo kabeera ka sakende 38 mwe mubuuka mangu mu katijjo emyezi 7 ekiseera ne kituuka nga yalina okujjukiza nti owaayo engatto zaakutuse naye ng'ekyamazima oyinza okuba nga enfuna yakyuseemu nawe teyakyuseemu tubeera mu lugendo nti wotandikidde sijye bikomekerera kati natandika nkugitute mu ka shopping kakati wano twali mu single room tugenze mu ddabo kati tunoonya ploti kati tugenda kuzimba kati gwokyali ku kino nze mba nkyali ku kino olonze nakuleka dda tolaba kakati ekiseera ne kituuka owe18 n'agamba luli yantwalanga ku shopping nga tuli mu single naye kati shopping bw'aba yampanga 5 kati ampa 3 tuli mu ddabo kitegeeza tuyina we tulaga tuyina we tuva tuyina we tulaga kati owa 35 najja kuwa maama wo ne taatawo wafuna abakazi abalala kisajja gw'obwenzi nze sikyalaba na ku ssente empale zinkutukira ku mubiri empale kibadde kisaana kisaanidde ddala kubanga nawe weebuuza kati omukazi omukulu myaka 35 bwe mba luli naziguliranga kati lwaki tofisi ozeegulire kale zo kale ninga akameeza tekakendeera tekakendeera ng'oba kitegeera kati omuntu atali emotionally mature teyandisanye kumalira munne budde zebangamba akameeza sebo mukazimbiramu ddala amayumba bw'abantu bakazi balina emizigo wano mu kibuga mu kameeza naye nze anti amanyi nti tokomawo waka obeera okomawo kiro era mpozi nga tokomawo kati abaana ng'abapiika menvu ababo be wazaala ate kimukwatako ng'afunye emizigo balirya bulungi ng'afunye omuzigo naye ate abakyala tebakisussa toŋŋamba nti no bwe baba bakulekera akameeza akasobola okugula engege n'ettooke kale fumbawo omuceere ne kabeji naye amenvu wakiri okugufumbirako kabeji asiika musiike kale era kale gusiike gusiike naye amenvu naye ekyamazima kiri nti akameeza akazimba emizigo si mutwalo temukisussa bataata akameza bigambo by'abantu nze mbiwulireyo abantu bakisussa tosobola kuzimba mizigo mu kameeza ka mutwalo kayitekwa okubanga enewe nze simanyi wayinza okuba waliyo eyagizimba gyo gibagitunula gitya ekikulu mizigo bapangisa ne basobola ne bamuwa ssente nenga gyava muki mu kameeza awo nno omulabi wa Tronaz Media tuli ne Rahuma akubuulira
bamama temukisusa n'abami munamu bannange nze mbabuulire bw'obanga omanyi nkikkaatiriza bw'obanga omanyi tonnatuuka kufuga mpulirayo nze ntera kiyita kitambo kisobola okujja nga kyasanyuma ekintu ekikwambala obwambazi n'osanyuka nnyo noloza ekyo si kyekigambo kati ate ekyo nze emotions ntera kiyita kitambo okukiwumbawumba kisobola okujja n'osanyuka nnyo bw'onyiga ate nojiga nnyo omuntu n'agamba naye omukazi ate abadde kikala n'ofuuka kkala zonna n'ozimalayo eza rainbow naye baba bwe ziggwerayo ennyumba muba temukyajyamu kale nze era kyova olaba olumu kale waliwo naawe mukyala munno gw'otunuulira bambi n'osaasira bbaawe bw'oba omumanyi nga tosobola kuyimiriza musajja omugee munnange oli ku kyokya olaba oli ku hot plate naye guma n'ogamba alizuulira eyo bambi mumulaba ng'ayita onogamba naye musajja oba ina nnyina n'ekitaawe nga bw'ofuluma ennyumba bw'oti singa wabaawo emizigo akutandikako n'akusensula ati olwo yanyiize kati twogera ku emotional maturity so ng'ate omukyala bwe wandinyiize ng'oba wandyegalidde mu nnyumba yo n'osirika processing n'olowoozaamu kati n'otandika naawe okubirowoozaamu kunoga naye oba wano nakozeemu ensobi naye omusajja ono ng'abadde takola bw'ati lwaki yakoze bw'ati kyavudde ku ki naye omusajja ono olaba leero tannyeze wateekwa okuba waliwo ebitatambudde bulungi naawe kennyini ne weekuba mu ttooki ate ebintu ebikyamu oluusi muba mubimanyi naye ne mwagala ne mugaana okukola senga w'omutima gwo awo waakolera bagaana omubuuza kati Abaganda actually ntuuse ku ansa entuufu oyo gwe bayita ssenga w'omutima emotional maturity kubanga teri ssenga wa mutima agamba muntu nti kibakyo we kikomawo embwa eyo givuma ogisesebbule oyo senga gyali roza baleka besangana bennaku zino baleka bakyukamu kati oyo alabika tabasenga oyo aba muka kitaawo senga wo tasobola kugamba ovume ebbaawo senga w'omutima gwo yajja okugamba nti bwe mwali mwakalabagana n'omwami ono yaddanga ng'ewaka alyawo ekyeggulo naye kati takyakirya lwaki luli wagendanga n'ogulayo kahaafu k'empuuta akamere ke n'okazzaako naye kati buli lwadda asanga muceere kabeji muwogo bijanjaalu takusuubira ku fine saving naye takusuubira ate muliisa bubi bwotyo ekivaamu ng'emmere akola ki agyesonyiwa kakati omusajja oyo bw'asala kameeza abadde luli yakuwanga 3 kati akuwa 2 ng'oyomba nti luli waleetanga emmere n'ofukamira n'omuteekera kamazi n'aba mu ngalo n'emmere ogireeta sindika nodda ku TikTok tulonazi media tulonazi natuuka naga niyo omuntu ono oba mukaluubiriza naddanga kwemu ku 2 neetaaga okulya n'atuula awo n'angabula ne tutuula nannyumiikiriza kati takyayagala kanzirengayo nnyanga yeebase mukaluubiriza ndowooza olaba olw'omuva ku ki kitange mukama muwe ekiwumulo eky'emirembe nze nakula kutuuka kitange okutuuka lwe yanviira mu bulamu bw'ensi eno nga simulabangako ng'asaba kintu webali nnyo tasaba mazzi ga kunaaba tasaba caayi tasaba mmere gwe bw'oba oyagala omutawaana mugambe nti taata tuleeteyo kacaayi naye nga weetaaga okubuuza akugambe nedda ndi bulungi kati nno onzijukiza maama edda nga bwe mubeera ewaka kati wabeerangawo abaana baba neighbor nga abajja abantu bedda by the way amaka gaabanga maka ga buli mwana kati nga bwe muba mutudde oluusi bazze mugenda kulya kyamisana obwedda muzannya tebavaawo kati bwe mutuuka okujjula n'ogamba gundi nkuwa emmere maama ng'ayinza okuwa oluyi mugongo n'akubuuza nti kati akugambe nti tompa yazze essaawa 4 obwedda muzannya zizino ssaawa 7 tugenda kujjula mmere ate akulaga tali wiringi kola ki kugenda kati ate omubuuza nkuwe oba n'aleetanga ebintu ng'ebyo nga bikajjo oba paani oba biki n'ogamba mutowo nkuwe agamba asaagala tebabuuza muntu ze ndowooza ye ansa entuufu tebabuuza muntu kati omwami muwagambe nti ndi bulungi kati
omuntu atasobola kwefuga kituzaayo wali. Ne weebuulirira naawe omuntu atannatuuka kwebuulirira nga tonnaba nakubira lwa ku masimu. N'osooka n'otuula n'obigattagatta n'ogamba naye embeera eno yalinga bweti. Kati embeera eno tutuuse wano. Biki bye nnali nkola luli bye sikyakola? Awo. Biki bye nakolanga luli bye sikyakola kati. Bw'oba omanyi tonnatuuka ku mbeera eyo tosumbuwa mutabani wa Falaawo. Beera mu kazigo ko, beera gye bakusuza, beera ewa nnyoko, lya onywe paka kuwulira bubi. Mulekerawo okoya abasajja. Bagende ku kyeyo. Either we bagende ne ku byeyo. Bannange bw'oba omanyi tonnatuuka kwebuulirira tokoya. Bane abasajja bano bali tricky. Nze nina ekintu kye mbayizeeko. Era kituufu Mukama yabakolanga muli ba superior. Fine osobola okusangayo omukyala nga mukazi mugezi. Nga bwe mutuula ku mmeeza ne mugatta ekibalo kigatta. Naye waliwo mu ekintu kye mutusingako ate kyekyo kye twogerako ekya emotions. Abasajja tebakozesa emotions. They use their brains. Ebiseera ebisinga obungi kyova olaba okumanya nti oyina ensobi oba ebitatambudde bulungi. Kukyuka. Ojjamu bujja fuse n'oga kati nno wano. Nodde ebbali kati gwe n'otandika mutunuulira. Ate era n'otatwala naggwama nti no omukazi ono kamugambe bwe nti kansooke muleke ndaba amagezi ge. Abasajja bakozesa nnyo ekintu ekyo. Naye omukazi ono kansooke musiriikirire ndaba amagezi ge. Ate munnaye nsi kyendezudde ku bakyala. Bakyala oba oli amulowooza oba abasajja baba tebategeera. Osobola kubanga watambudde n'ovaano n'ogenda Busia. Waga wakedde ku makya n'ogenda n'okoma akawungeezi. Kuko okimanyi nti mutabani wa Falaawo talina kyamanyi. Naye yategedde. Naye n'asirika katunuulire kiki gwe kinaako. Oba onogamba nti n'olowooza tategedde. Osobola okukikola n'emirundi 3 ng'asirise. Gwe ng'olowooza otegeera. Naye ng'akulaba kati nze kankubuulire. Nze omusajja owange nze ndi mufumbo. Naye nze nsobola okutuula bwe nti n'ensiriikirira kati nakino nga nakoze ekintu. Nga mu butuufu nakikoze. Nga nange nkimanyi nakikoze. Naye nenteekawo embeera ya kamera mulimu nze ninga kati kandaba omuntu ono ddala. Yategedde oba. Like. Obeerawo nga naawe olinga mbega oga katika ninda kulaba kyazzaako. Olaba weeteeka ku bunkenke. Olaba bunkenke bwe weetaddeko. Okitegeera. Like olabe afollowinga tafollowinga. Nsobola okuteeka ku test ndabe tutambula ofollowinga oba tofollowinga. Naye bamaada abasajja bano mubalabe mudduke. Uncle Godfrey nkutumiddeko. Akubeera step ahead. Oyo uncle wange. Ye asobola kubanga kyewakola mu 23 Desemba. Kati wabaalawo ensonga n'alyoka akugamba. N'akizza. Nagamba ojjukira. Ate yajje tufaanagane. Bwe nali nga ngenze mu kyalo. N'ova ewaka n'ogenda Entebbe. N'okomawo nitiwasobola kuŋŋambako nti waayirira enkya ŋŋendagendako Entebbe. Olw'okuba namanya nti gwogenze lugendo. Nagenda lugendo. Nange nenjiramu bwe nti. N'ogenda Entebbe. Naye tewali buzibu. Kati gwefuule nti saakimanya. Kikyaliwo mu Desemba 2023. Awo n'olyoka owulira ettabu. Naye gw'olowooza ani amugamba ebintu bino. Oba ani abimugamba. Naye nga tewali abimugamba. Naye wakati awo gwoba tolabawo omanyi omuntu bw'afuna okwekengera akyuka okimanyi. Gwe tolabawo awo tobalaabalaawo mu mbeera bwe mujja mutambula n'oga oba omuntu ono yammanya. Omuntu bwe yeekengera omukwano gutya omukwano gulinga kana akaddo ke bayita kamuko weewumbe. Omukwano bw'ogukoonako bw'oti nga gwewumba. Omukwano kye kintu ekikyasinza okutya. Gutya. Omuntu asobola okutoereza obutebereza ekintu
oba kale wasuze n'omukyalo omulala najjanga okomyewo bwati nakutunulira nalabanga esaati yevunze nakutunulira bwati nadduka mu toyi nafuna ekidumusi omubiri gonna gundi system awo nesooka ekolamu awo faster nasooka ddamu nakomawo oyina okulaba nti omugawo waayi kakali ebbaafu eriwo anti oli muganyi munju muno bwagira pada mutoyi omukwano gutya kyenkubuuliza wali nti wano ng'omaze okikola kiri tundayo ku kiri kyenagaye nti mbanga mbega mbeeraawo nga ndaba okyukamu enjogera ekyuka omuntu anyiize tabulwa kimukyukako okujjako abakazi okwebuza amagezi omuntu anyiize tabula kimukyukako osobola okudde waka nga omuntu yakunyiigidde ogenda okulaba bulijjo munaye munno bulijjo gw'ogamba owaayi ebisapatu byange bino leero mwabitadde wanakubuuza oli muganyi munju muno naye nga bulijjo agamba ye ebisapatu webiri awo najja nakutamawo naabikugirayo kati akubuuza oli muganyi munju muno oba okitegeera ogenda okulaba omuntu bulijjo olukomawo oluusi emmere tennaye baneere nno twafumbira etusaba otugumikirize emye baneetukuwe kaki njira nkuwa ku busero oba ku kitiribiito oba ku butunda onyweko n'okomawo ne weetyebeka akuyitako takunyega baneerera mmere ng'ekeereye wandikaddeko nno n'ogitufumbira n'atandikawo n'atolotoma bani omuntu akusobera olamu embeera zamu n'abasibu akati ne ongeri gye wawasa ekyuma ye bane kakati ogenda okulaba akaana kamuyita kengolopa naye kati ngaawo neebuuza gombuuza nti sebo ndi kyuma wajja kukola abantu abeebuuza ndowooza omuntu asaanidde kubeera afumbiddwa kati tuzzeeyo ku kiri abeera mutuufu emotional maturity bw'oba olaba senga w'omutima gwo tanaba kutuuka kubuulirira obutuufu totutawaanya tosumbu wagenda ku kyeyo sikulimba kati kankubulire kati kindeetera ne ku kino ekibuuza abantu kye beebuuze ennyo tuveeko katono wano nti lwaki abasajja bano bwe mubeera nga muli baavu mukwatagana laavu ebaawo gwe ng'omukyala gwe bw'oba olaba naye bw'afuna ssente n'akulekawo n'afuna omulala mpulira bangi bagamba nti omusajja bw'aba mwavu awasa aliwo ali available ku ssaawa eyo obudde butuuse kati n'agamba waayi naye bw'afuna ssente afuna omuntu gwe yali ayagala nze Rahuma ngamba ekyo si kituufu si buli omu omukyalo ogana okyusa ogenda n'embeera eba eriwo nina ensonga zange zensinziirako gamba nti si kituufu ekisooka bwe muba muli mu lugendo lw'okwekulaakulanya fe abakyala twerumya nnyo in the essence of tusevinga we are investing nentuuka okubanga kati nentutuuka kubanga twedinayinga okubeera exposed ku bintu ebimu kwaka akatono ke tulina bannange esaati netuno omusajja najambala n'ekitogi nekimukutuka ogirabe eggwawo naawe n'oyambala obutengi n'okola otya nemwerumya musevinga kakati ngati kati wewandikute emitwalo 3 tuguleyo ku bugoye naffe ku Sande we tugenda ku kyaki tulabekeko obulungi ago mabaati nga munnange ku Easter kuno twandigenzeko mu show ya Kojja Kagato Kojja Kagato ina show bannaye mugende mu mwangire bazya n'enseekezi ku National Theatre Easter kutan Easter yonna tugendeko mu show ya Kojja Kagato kakati tata bibula olaba kakati ejo tugenda kusasanya emitwalo kumpyana oyo seminti ye buli sente gyalaba mu nju alaba seminti alaba bitiyo alaba panga obo kitegeera kati omusajja oyo buli lw'omwedinayinga exposure lumu oba okusanyukako bwe mutuuka ne muzifuna kubanga kuggulira nnyana nsinde abakyala okulaakulana kulungi okuzimba abasajja kulungi ffe Mukama yatukola nga tulina
akatimba tusobola okukafunza ne weerumya ne mu bugagga n'otabeera excited naye abaami bano buli lw'omuzingira ennyo mu saving n'omulemesa bw'anaazifuna ajja kupulukako ojja anti ye oba kati olw'omutadde anti luli wamugamba tewali za seminti za bitiiyo kati weeziri n'eza seminti n'ez'ebitiiyo ebirala n'ebirala ebitiiyo 5 weeziri baga mambo abasajja kati batuuka ne babeera nga bw'abanga ayagala kuwa mwanyina akasente mama gundi geno ndeetere wali ndeetera engatto zange ziri wali oteekawo nnyo embeera ya tukulaakulane omusenyu seminti ebitiiyo banaye emiiko embeera si nnungi ebintu tukole fayini naye kitegeeza nti bana abakyala kye bagamba nti abaami bwe bafuna babeerabira si kituufu wabula nti olw'okuba basigala beekuumidde n'embeera ono n'aganza eŋŋenzi kati ye yamanyiira asiba enviri ne zimala emyezi 4 era ofunye ssente era okyasiba enviri za myezi 4 kati kankubuulire kino nze kye nazuula ku basajja omusajja ye muntu akeera ku makya n'akwana omukyalo olw'okuba amulabikidde bulungi naawe nookera noga kati ngenda ku competition y'abawala abali wabweru eyo nange kakaviri kakasange nga nkataddeko baby hair olwala luno kandusiige kalipstick akalungi nkagule ate n'akyuka timing kale ate oli gwe yagenza agoba n'amwerabira ate n'asooka ge mama abaana ate yakoze atya leero sabitegedde bagenda sabanga aliko ekisooberera oba okitegeera kati gwe weekuumidde mu mbeera eno ey'ebitiiyo kate ye apulusa atema ensonga ey'okubiri mubadde mu bwavu ng'omulengezza nnyo ate okituukaawo n'omusujja gunnuma tolwala abaana balenzi babalengezza nnyo mubeera mu mbeera eno nga mukyezimba n'omulengezza nnyo kati gwe basajja banno bali eri bakola bwe bati oli wano otudde nze bannaye simanyi ate n'abakazi bave ku kintu kino ekintu ky'ogamba musajja wongo omugamba basajja banno comparison zanene myovu prosperity kubanga oba omuleetedde n'obuzibu endowooza ebezze n'agamba nti kitegeeza alabika waliyo ndowooza alina byayagala oba alina byalaba ebisinga ku nze kitegeeza takyanda abakyala mu mbeera y'okwezimba wano nga tugula emiiko tugula seminti twezimba mulengezza nnyo mukisussa omusajja ono omuteeka damage ku mutima emulaga nti he's not man enough n'akitereka kimuluma n'asirika n'agamba omukazi ono ndi mulagako kamulinde mu kkoona mukama nyambe buyambi okitegeera ampa omukisa n'omulaga nga bw'atali musajja kimala kati gwe musajja gwe oli wano oli myaka 4 tukyali wano mu muzigo basajja banno bavubuka myaka 25 bazimbye balandi road mukazi ono okulengezza okwo tokyandaba olaba bali kati ye abeera olwedde omusajja ali damaged mutambulidde mu damage ya myaka 10 mukola bw'anaafuna omukyala eyo ebbali ng'afunye ssente tagenda kufunira osuubidde agenda kujjayo kifuufu ali abakyala alina kujjayo olubabu abakyala balabye ennaku okitegeera kati nga alinda kintu kimu kugamba nti singa nfuna omusajja gwenkwata omusajja amaze ofuna ssente luli mwali bavuya kujja mu kutambuza mmere wali oyo kyakasooli ku kkubo mwalimu owino muyimba ngoye essaawa zino musala ndiboota muyina warehouse namba kyoyagala okuŋŋamba nti era ddeyo akwana ow'akasooli ng'ate afunye ku ssente anoonya agenda Dubai okweyagaliza kya buntu alina kuleeta lubamyo kyekiri kituzayo ku kiri kyenkugambye nti nawe bwe muzifuna wetuninge tosigala mabega omukwano gw'omusajja omusajja abeera ayagala nnyo mukazi omuntu gwaludde naye okusinga gwalabye obulabi lwakuba nti ffe abakyala bwe tufuna ssente oba mweyembera
Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso City View Gardens Nansana Bujoko ekifo eky'omulembe omuntu wosaanidde okuwummulira City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa Nansana Bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko kwatwetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 City View Gardens Nansana Bujoko nyiro oli omusajja wo yalinga ayimba wali kateni nga goyimba wano mpale essaawa zino omusajja atambula n'agenda e China n'atika emaali nadda kati gwe okyalaba oli yayimbanga empale okyayagala omuyisenga luli nga tete bikyasoboka kikuyingire mu bwongo nti kati ekisooka mukuze emyaka ekyokubiri munfunye ssente kati mulabire mu ttulu bali abano abagagga lekera omulabira mutulu balirimu omumanyidde omuntu buli lwakulakulana oba omuntu buli lwakula ebitiibwa waliwo ebibijjirako kujjirako respect kujjirako recognition naye babiwulira luli bw'obanga walinga oyimba ngoye mu wino nga bw'ogenda ku mukolo gwe wagendedde ku mukolo waba takulengedde kuwa jjambo tamanya nti wazze gwe omulaga ebifaananyi nti wazze bw'ofuna ku ssente n'akatebe bakutegekera ebintu bikyuseemu negundi bakubanga mubanteekera waliwo embala kati bakyala bannange bwe tumala okukola ssente ne tuzifuna n'abaami be tuludde nabo okulengezza kibi mukyuse mu ndaba gye muba mubalabamu abasajja ebiwobe mu nsi y'omukwano tuula weekube mutima yogera nesenga w'omutima gwo osobole kubanga olaba kyokola kituufu banange muve mu bintu by'okuwoza okulengeza nsonga nkulu nnyo kubanga ng'oyagala omulengeze osigale ng'omulaba ng'oli tekisoboka omusajja akozeemu ku ssente kakati nno nkubuulira bano abapya baafuna obalaba bamulaba nga zaabu lwa nsonga bo baakamulaba mupya era ne treatment afuna ya VIP ate yo omanyi VIP gwe tekitegeeza okitegeera bamwesunga bw'aba anadda bw'aba anayitayo dadi munnange amannya nnene erinna abeera dadi ng'oza gwe tata Solome eno abeera dadi tata Solome abeera bebi tata Solome bekimakanga wabula makanga tontabula ye ng'okedde leero yavudde China bambi musajja atwakooye kati nalyoka amugamba kati mpozo olutugambe nti wakatuuka ennaku 3 4 tobadde weebale nnyo kati ebyo lwaki onoza by'otaalabi kati obaleetedde ki omuleetedde musajja wagituuse oluusi ayiiyiza n'agamba nti kamutwalire kabaaga kano kalungi ndowooza osoose n'opakululamu bali bakazi bo bonna obawadde onondeddemu ebifaaji ebifisse bannange bakyala mwe mumalako appetite bagambe abakyala mumalako appetite naye nga bannange tubagamba nti mugende muwagire abantu nga the best of Brown Cedar ayina ekivulu ayina show ku Bat Valley Theatre nga 9 Ogwokutaano
mugende muwagire abayimbi bangi comedians ba tiktokers we bali mugende muwagire the best of Brown Setter mugende muwagireko asobole kubanga kintu akikuba naawe okitegeera ate kojja kagato Ibrahim Sematimba ajja kubeeraawo ku National Theatre ne omuzannyo Balyanenseekezi abategeeza kina yoba ayo siri muganda naye enkwe hypocrites bali kwegamba tulya n'abantu naye nga bye batulowoolezo oba bye batupangira sibye bye mwera mu mukwano kufa kwereere kati omukazi asobola okutta mugere muwagire waliyo abantu nga Christopher Mukibi mukadde wange Christopher Mukibi ogamba otya ate omuzannyo bwe gubeera mu Christopher Mukibi masavu ate nga gocha masavu nga ate gocha sabuliwo maliocha mama wa Titi Abel naye ajja kuba mwali bannange nga kigenda kubeera massive mugendeyo mubawagire awo nno tulabe ekintu nga kitambula kojja kagatto oba oyo Ibrahim Sematimba muzannyo gujja kubeerayo endaga za Easter zonna emisana n'ekiro ku mitwalo 2 gyokka oli bwakugamba 3 kuba enja kusasula tunakujjayo ngiri ebiri tomwongerako wadde nusu 10 wadde nusu 10 emitwalo 2 ndaga ziri 2 ku misana kiro misana n'ekiro misana n'ekiro ndaga za Easter n'olw'ensonga eyo newankubadde musevinga nnyo omwami mugambe mwambaleeko bulungi mugendeko out ebyana ebyo abimanyiza amaaso bw'anaafuna ssente ajja kuba tagitabiinaamu nnyo mu lulu mugende muwagireko jja kagato ku National Theatre bagambe nti abakyala muloga nnyo mbo mutandise n'okubeera nga abaami kati bwe mutuuka ngaawo ng'ogambye nti waayi tugende tudigideko n'omwambaza ekitengi nawe ekitengi n'omwana ekitengi abaana boona paka eri ne babeera ng'ambaata kaakati eryo siddogo entegeera yammwe omukwano gwammwe engeri gye gumugutegeeramu kwe kuva ekyo naye nga siddogo naye nga ki ekyokubaloga tubalogera ddala thank you so much tubaweera ddala etimpa nakatibuga thank you so much Sheila pricing kutumiddeko gamba thank you so much kutumiddeko weebale nnyo byonna naye ng'era abakyala nkivumirira ne sekuvumirira yenna eddoko terifuruka omusajja buli lw'omuloga nkiddamu omusajja buli lw'omuloga oba oloze byanfuna abakigezezzaako bakirabye abakifunyemu obuzibu nina kapozi nga 3 ze nnaakatuula nazo naye ng'omukyala akuze ebbali n'akugamba nti okuva lwe natandika okuliisa omusajja owange eddagala amaka gaatabuka ebintu biri nga 2 ebitabula amaka bwenzi na finance kati nateeka nkusese omukazi asobola okugumiikiriza ng'oyenda naye ng'omuwa ssente obadde okimanyi mbo abamu bagamba nti obwenzi tebasobola bugumikiza yandigumikirizako ku musezi yeyo emotional maturity gye twayogeddeko toyina gy'ogenda kumujja atali mwenzi actually waliwo okwenda n'okuganza waliwo omusajja omwenzi nga ye n'ekitooke bw'okisiba sikaati misinde naye ate waliwo oli ng'aganza n'abeerayo ne kagirlfriend ne kabeerayo eyo nga gyekali oba ng'ayinayo omuwala mukyala we nga yateeka eyo ng'ayinayo va kwonoono oli abo nabo gye bali naye ng'abakyala mbajjukiza buli lw'ologa omusajja yanfuna ebyenfuna kwokwata obituddemu era tewaba mulogo mulala akakodyo nanti kali kamu omusajja omwavu tayenda kati bw'obanga omuloga lwakwenda then omuloze kwavuwala kati abakazi abaweesi mbu abaami b'ennaku zino gw'olowooza nti bw'abeera talina ssente naye waweerayo oli ayina kasente ge ng'amulengera n'agamba naye ono yandinkolera kyenjagala ate nti era kyova olaba olina okuba nga weebuulirira kubanga gw'ogamba omuloze byenfuna bifudde kati omwavu nja musobola naye ng'omanyi omusajja omwavu bw'atunulanga firuta ogeza n'ogamba nga kano akamesa akakaaba ennyo mukwano nedda omusajja omwavu alina engeri gy'atunulamu ng'engatta enkadde mukama n'otuula n'omusajja ewaka omusajja yali yeesobola nga takyesobola
in the name of wamulogamba omusigaze bwomu omwaka gumunze sisobola kugumikiriza manyenga tenga enkadenga kati bwabatunula eguddo olubege yasamye bagisamuuze emirundi ngena ne bogikuba eddagala terijinoga bwabatunula kale mugende mu maaso nga mubaloga bannamu omusajja alina okuweerera abaana omusajja mukyapangisa ne bwe muba mwazimba mulina okulya buli lunaku sente is the medium in life toyina sente togenda kufuna munnyu n'ekintu ekisembayo okuba ekyalayisa empisa etunga olugoye egulwaki sente baneemulekerawo okuloga abasajja empisa no togikozesa buli lunaku nawe weetaaga ekibiriti webale nnyo tologa mweddeko bwezzi mwekuŋŋaanye mwebuulirire ebyo bye mbeera kuno ku TikTok nga mulaba bano babeera baki babayita ba motivational speaker tokola bwoti nze omusajja bankola bwati nze ŋŋenda omukisa gw'embuzi gw'embwa teguyisa mbuzi mmalagala batugamba mbu ba motivational speaker bonna nomara oliitako ewaabwe mboga sula bokka ate abamu basula bokka lwa nsonga olw'okuba bamanyi baddira obumanyi bwonna ate ne bagala babuleete babuteeke mu relationship tekijja kusoboka baddiya thank you so much tekigenda kusoboka nyongera okubajjukiza nti obumanyi bwe mulina ku mukwano omanyi buti omusajja bwamanyiira omanyi buti omusajja akyuse bwabeera biki ku ground biralamu ba mikwano bagenda eno kati bano be bagamba nti gundi agamba bwati nange ngenda kukola bwati kumbe agezaako kugaziya kikoosi nti nange ngamba era nze kakati nno kamba sese ate ababayina mu nnyumba bye babagamba si bye bakola ku ground biralamu tufukamira kati nkubamu akafaananyi rawo mwafukamidde mukwano onfukamira nze gwolaba wano nfukamira baddiya nfukamira ku ground biralamu akasente kyoma kikamwera kekeyerabidde naye ng'afukamira bakyala bannange Rahuma wano ninamu akasente kange akatonotono mwekali naye ku ground nfukamira ku ground neeyanza n'omutwalo bagumpa ngweyanza leka naawe ku ground sibuuza mwami wange gyava nze manyi kubanga abatabuze amala nadda ku ground si buli kyendabye nti nkiyombera abakyala si buli kyolabye nti okiyombera si buli nsonga nti yeetaaga okuyombera omumwa mouse omumwa mbadde manyi nti omusajja bwakuwa omutwalo ogumukuba bukuba ogumukuba otya naawe omutwalo bwe bakuwa emitwalo omuntu omusaba emitwalo 10 n'akuwa emitwalo 9 nga kubulako omutwalo abakuwadde 10 kati ekyo kibagambe bakitegeere nanti bw'ompa omutwalo nga mbadde n'ekyetaano kyange nga njagala gula data ekyetaano kyange olwo mba sigenda kitoolako olwo mba ngenda gula ku mutwalo guli gwompadde kitegeeza onnyambye ogwange ne gutakola ki ne gutafuluma taata w'abaana wenyweze okitegedde ono wakufumba gurawundi biralamu ono wakufumba paka kuli taata w'abaana taata nkutumiddeko wange Francis nkutumiddeko mukwano wakufumba wakufumba okitegedde oli wagambira zino meka 15 kati zigenda kola kyezo era bwe mba njagadde okwemulugunya akimbera muli mutima omuyaya nkoze ati ono naye wali nga mbwe muneewe bali kupakasa taata kulikayo bw'asasula rent ka message nkamuweereza muneewe bali kukola okitegeera so si kulowooza nti gwogenda kuva wano odde mu nnyumba omusajja gy'akusasulira buli mwezi amagulu ogawanike olemwe n'omuwoleza engoye bagamba olemwe n'omufumbira emmere bagamba nti kigambibwa nti abakyala mulowooza ku baami bammwe nga tayimu yeetuuse ng'olina ky'omwagalako anti kaakati wuliriza bw'oba omanyi nti ekkuba eryogenda kulikozesa nga buli lunaku oliyitemu kikwetaagisa okulirima lireme kuzika kikwetaagisa okulyera lireme kuba kyafu naddala ekkubo nga likyamawaka kati nze bwe mba mmanyi nti nkwetaaga nnyo mu bya finance nja kutega ekibatu buli ddakiika yensonga lwaki bw'osasula renti nkuweereza ka message munnange weebale kukola
bwenjira nti nenkugira nti nempitako mu kibuga Kasando nenkagula nenkaleta nenkuga munne ndabye engatto ye yegizemu bweti nange nenga akanjiremu bwe si kya bei nnyo naye era kali obala olina okubanga buli ssaawa obala wonotuukire omuga nti owaayi muneejo wandibadde ogiragiro ti nobalabalamu awo akakadde awo tulabe nankani mukanoonye tadde awo gamba kubanga ebirungirungi awo bingi appreciation biwerako Abaganda natwabeerange wakanga tulina neighbor Hajati ngagamba bane alhamdulillah ejja kumalira ebintu mu nnyumba webale akumalako ebintu anti bo omuntu buli lwakuwa n'omwebaza nakuwa ekikopo ky'ebijjanjo mama tweyanziza munnange mwebale kulima mukuliko omusulo gw'okumakya enkya ajja kuwa nkota ya ttooke we wasiimidde ebijjanjalo kankubuulira ab'ennaku zino guno oguliko owaayi nze ezo ze nsasuddeko zensobodde gwe bwotyo oyo nno gwoliko gwogamba gwe bwotyo si mwana wa nnyoko wadde embeera okulekawo n'afuna omulala nga bwe yakufuna ng'era naawe bwe wajja n'abalala bwe bajja okujja watambuza bigere ng'ojja nabo bajja kukola ki naye bwe kitafuuka kirwadde mu nju kubanga n'omusajja okumanya ability omusajja asobola okuteeka ku financial ability check n'akumenya n'otya okitegeera omusajja ye muntu asobola okuteeka ku financial ability check n'akuteeka ku test y'emyezi 3 alabe singa alaba nga wenyigiramu 70% oba owoomye Luganda n'ekirala ayinza ogikuteekako alabe embeera bwe mutabukako onoomuyambako mugiyitemukko nga bwe yeepangapanga ayinza ogikuteekamu alabe bw'onooba oyina 70% contribution ewaka ogenda kuviibawo kumuvimbamu ng'enjogera y'ennaku zino ogenda muwaganyalako ayinza ogikuteekako alabe ono bwe musuulawo n'engenda eri gye batandise okumpa masaaji mu mugongo banaabeerawo kati olina okuba nga oli mukazi mugezi nnyo abakazi oba okitegeera simanyi oba muba mukola ebintu bino mubaayo n'obudde obukirowoozaako nti olowooza oli mukulumya oba okuyisa obubi omwami naye n'omanya nti esayidi emu endala oyonoona kubanga kuliko abaana abaana bo balaba ki nze nali muto nga mpulira abakyala abakulu bagamba nti ntudde lw'abaana maze kukula kuweza myaka 34 kitegeeza gyakawera emyaka 2 bukyantegeera amakulu g'ekintu ekyo ntudde lw'abaana omusajja asobola okukuggyako engalo gwe ng'omuntu naye n'asigala ng'azitadde ku baana bo ekyo kituufu nnyo nange nsobola omusajja asobola okukuggyako engalo n'azisigala ng'azitadde ku baana nga mulya munywa mwebase tewali landiroodi abakonkona oba yazimba oba mukyapangisa ng'omuzigo agusasula mu budde emmere agireeta abaana bagenda ku ssomero mu budde naye nga gwe n'enviri ne bw'osiiwuuka nga ne Baby Junior tamukuwa nga yakuta kati awo wendeetera ekibuuzo kiki ekikunobya ng'okola nga tagaanye okola emiggo omusajja akugaana okukola n'omusajja ataleeta buvunaanyizibwa waka obwo obufumbo dduka misinde mpita nkunone omusajja takuba nze omusajja ng'akukuba omusajja ng'akuganya okukola omusajja atakola buvunaanyizibwa waka dduka emisinde omusajja alabirira abaana bo abawa emmere ku ssomero bagenda mu budde mwebaka landiroodi tabakonkona oyina gy'okola gwe ng'omukyala mwafunamu embeera y'okubanga nti kubeera butakanya bwe bubatuusaawo tuuza akabina totusumbuwa
Adda mukuleta lugezigezi. Sente yo gyokola. Nga ddala mbutuufu naawe okiwulira muli okimanyi nti tefuluma ku bintu birala efuluma ku ggwe na maama wo n'abafamire yo. Tuula lw'abaana bo. Lwa nsonga. Buli lw'ofuluma amaka g'omusajja ng'olina abaana. Nze nina kyempita royal privileges. Zikugibwako. Ani akumanyi? Bw'abanga akuwadde ng'abaana batandika Monday, gyawaddemu okugamba nti bajja tandika mu wiiki ey'okusatu. Eyo privilege yakugibwa toli mu nju. Toli mu nju. Waliwo aba afuuse royal. Toyombera royalty nga toli mu maka ga musajja. Guma. Tudda ku kiri. Ntudde lwabaki? Lw'abaana. Lw'abaana. Takuba. Oba okyali awo nga kaboda kaleeta ettooke. Ngafumbira abaana bo muli eggwe gejjanyirira. Nayina mukwano gwange. Naye olina okusanga amenyeka omuzigo gumumenya atandise okwegoba n'omusajja kali nno mwosangira n'abakazi nno ng'asaba obuyambi naye abusaba bw'ati gwembwa gwe. N'asooka n'adda ku musajja n'amuvuma. Nze bwe mba musajja sibikuwa nkubuulira mazima ng'onvuma bw'otyo sibikuwa. Nga bigambo byebyo. Sibikuwa. Gwembwa gwe onootuwa kino oba batabani ba Falaawo. Maada bw'abanga akkubira essimu okusaba obuyambi bw'omwana ng'asooka okuyita embwa, akamyu, ensekere, kwegamba ng'olina amannya nga 1000 ng'alinga agamba nti sente yazikkolera. Tomuwa yadde ebibiri. Sekere. Kati nze nayinanga mukwano gwange edda nga bw'anyiiga ne bba wamuvuma ebigambo nange n'entya. Ne mugaa kati kankubulira omanyi lwaki omusajja we takuwa kitiibwa? Ebigambo ebikufubutukamu sisuubira nga n'omumwa gwe akyasobola okugunywegera. Waliwo omukazi ayogera ebigambo ng'otya n'omunywegera nga mukyala we. Nga yatandise kuvuma oyagala omukube n'ekifaananyi obeere ng'omumwa ogwetegereza ogambe gwe guno omumwa ogulya emmere oba. Kigambe wanti abakyala. Kiri kye wayogedde nti oba oli awo mulema okwepimira n'ogamba nti kaneepimire ndabe nti wano we nina okukoma wano we nsuseewo. Nti abakyala emikwano gye baleetedde obuzibu bungi nnyo nti weerabira noweesiga omukwano gwo n'okusinga omwami wo. Anti oyagala nnyo okugeraageranya. Abakyala mulekerawo competition okugeraageranya kubi. Bawa neibawo byakola biyinza okuba nga ate bbawo tabisobola. Ate banneeka mbabuulire ebibi bisingasingagana. Mukama waba akuwadde omuntu n'osobola okugamba nti okkiriza musheyalinga ng'ekitanda omwezi ne guwera n'okwata ogwokubiri. Then oba okkiriza. Mwaka ne muza n'ofuna olubuto ozadde. Kati kkiririza ddala. Leka kulowooza nti bba wa Rahuma agenda kukolera byakolera Rahuma n'owuwo byaba akola. Abantu tulina endowooza za njawulo, entegeera za njawulo. Nyinza okuba nga yes, omwami ayinza okuba nga amanda ensawo buutu bagikyusa n'ekuba ku mulyango n'entikkula. Naye nga mu kisenge eyo sirabangako yadde essanyu. Nga bizibu byebyo. Ng'ebizibu byange biri mu kisenge. Naye olw'okuba wa buvunaanyizibwa n'ogaye bannaye. Ate kati ate ngende ntandika okumenyeka n'obuvunaanyizibwa n'okwerabirira n'okutama baddiya. Bangamba nti era abakyala abafumbo mbakubiriza bw'obanga tebakuba ng'okola nga bakuwa emmere tuula. Obuwala obwerabirira obwo bwakoowa emizigo kyova olaba bwe kakwata ku bbaawo kasika kazzeeno ebaakoowa okwerabirira. Kamusikira ddala. Nagwe omanyirwa nti wa buli mwezi ng'omukyala omutoola naye ng'ate waliyo omusajja eyasobola omukutoolera kale ate nga gy'amutoola bamufubutula. Ova wambwa gwe wagenda osuulayo ekisiraani gwe ne bongerako ekufulu. Naawe tanaddayo eri. Naye empewo olinnya ebboda amatu nga gannyogo ne bamubikka. Thank you so much. Adda. Kati nze nkugamba okugeraageranya kubi. Kati ate oyinza okuba nga gwe ebyokulya biri awo si bingi nnyo ate si bitono nnyo. Naye nga gwe n'eri mu mbutu y'embuutikizi oli ku muzuuli. Kati kiki ekikulowoozesa nti owanga akola birungi okusinga? Wasuna bbeeni. Ng'oli ku muzuuli. Naye gwe oli wano. Nyinza okuba nga bba wange gwe weegomba oluusi mwokyayo.
Nabireeta butu n'agikuba wombalumye. Kati golowoleza kinti nno. Gwe buli omwatu anywerere watudde baddiya. Thank you so much. Tuyina ebizibu bingi. Nga singa nkuwamu nze singa nkuwamu ku bba wange. Obuli awo maama wo nga buli lwa mukaga aweereza ettooke naweereza enkoko naweereza negwe ffe tulowooza omwami akoze ki omwami aleese lekerawo okugerageranya ne zino engalo tezenkana bannange n'engalo tezenkana saidi zombi mulina okubanga musobola okubanga mufuga embeera emu oba endala naye nga mu buli ngeri yonna omwami gwo mukyala omwami gw'ofuna omwana wa bene n'omuleetewo so gwe baleese olina okubeera nga owa nnyo ekitiibwa bw'osanzeewo bwe kiri kakati nenzira ku mwana omutabani wa Falawo abaana ab'obulenzi nze kambasabe mbeegayirire kokota abasajja okubeera omusajja si kwambala mpale n'osiba omusipi muganda wange kiki kyotegeeza okubeera omusajja kuyina ebikujjirako gwe wali omanyi nti waliyo abasajja ng'akuvuma n'akuvuma ne bajjajjabo bataalabako okimanyi nti eriyo omusajja asobola okukulangira n'agamba najja newammwe okwanjula nze nabaleetera ku ntebe eyeewuuba temwagirina ng'omusajja avuma thank you so much nze ndiyira omwana w'omusajja amazzi agookya omusajja asobola okutuula ku kitanda bw'ati n'atandika okuvuma ku ssaawa 2 agenda okunnyuka obulungi ate nga tulo twetumututte ku 6 wazuukukira omusajja asobola okubeerawo nga wattima nga bw'aleeta enva n'oli ebifi 3 bimuluma ng'akutunuulira ng'obirya naga kale abiridde 3 ekisussa they are selfish men dabo gye bali ng'ayina omutima omubi nga ye ayagala kubeera n'abantu baalumya nga ye natural alumya wakwasa omwana w'abandi omuleese biri byonna bye twogeddeko abikoze abigumidde naye nga oyina neewulira gye weewuliramu gye weerabamu ffe gye tutakulaba oyina kinnamwandu kyeyo kyozunga nakyo kikutenda omugongo kyakulimbalimba nga bwe wakola omugongo ng'ate nomubawala abato oli nonsense kate nga gwe kyekikwepansa obadde okimanyi nti omusajja okumukiina nti nno akuumuuka asobola okwepanka n'otya era ye ng'akimanyi ekimukuumiddeko abakyala waliwo eyamugamba nti akuumuuka biti alinga lumondo ono ow'embaala eyero kati nga ye alowooza buli mukyala gw'alina kyamwagalako n'alyoka abafuukira ekizibu ayinza okwematira n'amera n'embaliga z'ataalina tagambwako abakulira wagazi ayinza n'okuba yakulira wafunda bati olw'okuba bamuwanye nti alinga lumonde w'embaale n'agaziwa baddiya mutuleke bw'oba omanyi togenda kusobola kulabirira mwana w'abandi tomuwasa muleke in fact bw'oba owulira nga n'okulabirira omukazi kikuluma kuba ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa ekisooka tuyambe oyambala obupiira tozaala oba omwana muwala afune family plan anti nze simanya omanye abakazi tuli bamuzibe mu mukwano bannange ate ffe tubeeramu nakali akagamba nti ajja kukyuka okwegumya okwo ajja kukyuka in fact teri musajja wa mpisa mbi akulaga mpisa mbi nga mukyali bagole mwaka gumu n'ebiri mugitambuza nga musajja n'omala okuzaala omwana asooka naye okimanyi nti mwe temutera na kusukka lubuto myezi 8 nga temunnajjayo njala anti ku lubuto awo omukazi afuuka ekizibu kati woolina okitegeerera kigambo okubeera na bulamu bulala mu bulamu bwo kizibu abamu bakisussa nkubuulire kino mukijje ku nze teri mukazi yeekoza ku lubuto nze nakizuula yogamba tegulinga mwenge olina agamba kankumunywere gw'omanyi ekyo ekitegeeza okwetikka obulamu obulala munda mu ggwe kati kankugambe omanyi obuzito omusajja alina famire obuba bumutudde ku mutwe
Omanyi obuzito bwo nti butuuka ne bukuleetera obukaawu bwe bigaana ofuna obukambwe kati bwe mbeera mpulira nga ndi lubuto nsobola ofuna olubuto eyawoomerwanga ekyennyanja ng'olukiwunyiriza nsesema obulamu obwo bumanyi tewali ddagala ligenda kukijjanjaba nti ogendagenda erubaga bakuwa eddagala olekerawo okusesema omanyi okubanga buli lweggulo we lutuuka oba emisanasana w'empewo n'ekufuuwa ate ne weebikka kyokka oba okyebiso obuguumiriza olubuto owulira oli omusajja najja kati kirabe kati kyayaliwa ndaba amasepiki wagalese wano awo we nafuyidde naye ndabyeko abakazi ku mizigo ng'afunye olubuto n'agamba kasita ndufunye kaŋŋende nkikuvumire kijja kukitegeera kale bibeerawo era nga wowulira abantu oli ne yeetamiiza n'agakanga omunywere kyogamba ebigambo biba bw'okimanyi omuntu asobola okwetamiiza n'agakanga omunywere kitegeeza yejjako bujjaki nsonyi naye ebiseera ebisinga bambi embuto zino zo mutuyambe bw'oba omanyi togenda kusobola kulabirira yambala akapiira abasajja batufudde basinga omumatha kyokka bwe bava ombunzi omukazi eyazaalako tonnyongera egwe ani yaleeta ekigambo ekya singo nze simanyi kigambo kya singo omumatha gye kyafubutuse kambabuulire nga kisusse manyi kitutani abaana batukuba left right center manyi kitukooya singo omumatha kivaawa kitandikirawo abavubuka be babireese ng'omukazi eyazaalako aba n'ebizibu naye bannaye embwa mwe thank you so much embwa ze ziriwa ng'omanyi bye batuyita okimanyi nti omuvubuka ayimirira n'agamba ye tasobola kuwasa mukazi yakafunyisa abaana b'abandi bana embuto buli omu ne nnyina buli muwala n'omwana naye naye akugamba tayagala mukazi yakola ki yazaalako Kasuku juzi yansesa yagamba mbu ye omukazi w'abaana banobe n'abaana be ye teyamusanga na baana era yagamba awo yagambira n'agamba nti omukazi w'obozze waka tofugawo b'osanzewo be bakola ki be bafugawo naye nze ngamba ku gurawundi birala Kasuku atulimba kyogamba ku gurawundi birala balaka bamunyweza okumanya alimba wano yatuwaniranga ab'amabina baba badine ku seeti laba kiri amabina bwe yagenda okugjayo madaamu yaleeta kammodo bwe kati tagavangako kati gwe n'olyoka nojja omuwubako amabina kumbe weewaka era abeera ku seeti nagamba alimba kino kiri kiti nogamba banna bwe yajjayo omukyala we tewamulaba oba yagamba mbu yali mu shooting alimba kati omulembe guno abasajja tebaagala bakyala bagigwagenda kuleka waka ku bunkenke omanyi omusajja ogenda ku mulimu naye ng'alowooza ebbina ly'omukazi nagaho oba waayise kuwa ebyennyanja amulese ebyennyanja ze sirabe ndebeera naye babooda ate nno munnaye naffe ne tubeera nga ffe abalina nnyashi twekozeemu omulimu gw'okwegabula badiya mwebale thank you so much mwebale kwegabula tusiima mugende mu maaso n'okwegabula asiga akungula ow'ebyennyanja ono simweraliikirira ayinza okuleeta ekyennyanja naye ng'alina okudda kawungeezi kubanga amaze okunaabako kwetereeza naye owa booda gwe wa booda abaana beegabye mwaka guno badiya mwebale mwebale kwegabula ate ekyo ekibaleetedde okubanga mukyebuuza nnyo nga mulimu kwegabula tibannaayi oba ntuuse okufumbirwa okwegomba kwasusse okwegomba kungi ate omukyala eyeegomba nga tamanyi kukola ssente wa bulabe nnyo kubanga asobola okukola kyonna asobola okulya okuva ku sezaala paka ku last born anti aba ayagala ssente ate bw'azirabamu mu family okuva ku sezaala paka ku last born ayagala ssente kirungi ne weegomba ng'omanyi okukola kikola amakulu mangi nokera ku makya n'ogamba kati ntunda obutunda bwange bulijjo nkuba bwa mitwalo 3 kanyongereko bwa mutwalo bwe mba mbadde nkoma mu Grand Corner nsale ngendeko ne mu Pentagon nfuna abananywa ne buno obw'omutwalo ngula iPhone waliwo wagambidde nti omukyala bw'abanga
waliwo embeera etali ntuufu nti ogw'omunona kati omwami ono ye gwe batulugunya kuva lwayituuse waka omanye abaami badda waka babeera mu zibbaala omwo si lwakwagala naye ng'alinda budde bweyongereyo adde waka kwebaka akira musange ng'otwo tumutawaanya nkirinako experience nnene baaba obayambye otya kubanga bali ogambye okubanona nze nno nkugamba bwe nti nze ne boy child tuli tuti nze ne boy child tuli tutya mutyo lwaki nze first born mu maama wange maama wange yatuzaala abaana basatu balenzi babiri abalenzi bali babiri nze muwala ate nze mukulu taata Francis Mr. Francis nkuzizza bannyinaze kubanga maama yayinanga okuvaawo n'agenda n'atambula n'agenda okukola n'amala ewiiki n'amala omwezi nadda naye nga yandese ewaka ne bannyinaze nyina obbakeeza nga tugende ku ssomero waatali odde olw'eggulo twabeeranga naakulabyawo nga waliwo omukyala bamuyitanga Nnaalunga afumba katoga ensi ekyuseemu ng'ofuna n'ak'ebitaano oba ak'olukumi naye nga ne ssente aleka azikubalidde olukumi enkumi zammwe 3 oba kale 6 zimala nnaku z'ensiti n'amanya nti taliiwo okumala ennaku bwe zinagamba zino ssente n'aziteka mu kabaasa k'eddagala zino mujja kuziryamu akatogo olw'eggulo ewa Nnaalu bino ebibiri byakutwala kuki taliiwo wiiki kati gwe bw'ozisussaamu gwomanyi kati nze bwe bulamu mwe nakulira actually yali single mother nga nze ndi single sister nga mama wange single mother kati nze nenfuka single ki sister kati nze ne boy child tuli tuti bwe mbeera mbagamba nti nze ne girl of child tuli bwe tuti nga baŋŋamba lwaki tebamanyi nsonga yange lwaki nze kankuzeeko emabega ku nsonga za pasita Bugingo simanyi kiki kyali mu nnyumba wa Bugingo I was 100% supporting Bugingo nti bamutulugunya lwaki ye tasobola kuvaayo agambe nti bankubye oluyi okikkirize because is masculine n'obwobeera ng'ogenze ku poliisi n'omala ogamba poliisi nti bannange kakati boy child bw'oba yenna nga gy'oli eyo abasajja bangi bafudde depression lw'abamaada abasajja bangi kyova olaba rate y'abannamwandu nnene ku y'abassemwandu kyova muntu mubeera muwoza bw'ofa onondeka otya kubanga omanyi nti entulugunya gy'otulugunyamu nsobola obutakuwa butwa naye ne nkuteekako embeera obwongo ne buzimba abakyala batulugunyiza ddala abasajja nze ekyo kyo nkiyimirirako siganye ebizibu mu maka mwe biri abasajja bo beeyisanga bwe beeyisa bituufu biri open but olw'okuba nti abasajja tebavaayo kwogera anti ffe twogera ffe we share the stories kati gwosobola oyimirira mu kamera otubuli olunaku mukyala olwo yakkuba oluyi osobola otugamba nti buli lwenkola bwe nti ankuba okimanyi nti gye bali abakazi abakuba abasajja n'amukuba n'amutuula nako okimanyi nti eriyo omusajja eyazimba amaka ge ngaago naye nenamuga akendi kulaba ne ku geeti gojja kundaba ne bagamugobamu ate nadda mu muzigo ate twakavuko biraba babiterezeza mubutereze mabega webale nnyo kakati boy child bw'obanga olina omukazi akutulugunya gw'omwami oli eyo okuliridde mu myaka osobola bw'obanga owulira nga oyinamu ku ssente omuzigo gwonna gw'osobola genda ogupangise yes towabizza taasa obulamu we live once my dear we live once kati nze kakati mbwe mba mpabizza lwaki omukazi bwe bamutulugunya mu bufumbo n'alaba nga kisusse anoba n'agenda kunoba asibira ku poliisi owa poliisi muleke n'asalawo n'agamba nti omusajja ono mutadde n'agenda ewaabwe pya n'afuna akasente ke n'afuna omuzigo gwa mitwalo 10 n'agamba ne bwe nnaaba nsula wansi naye nga nnina ki emirembe kigambibwa nti abakyala mwenna omukyala agenda tuuka kugamba nti kuno wateekwa waliwo emabega eno ekikola ki yategedde savings alina akakadde neetegeka Gondi Jackson yamusuubizaayo akakadde anti era byonna bwe ntandika okulabawo embeera etagenda kunsobozesa kubeera naawe nga ntandika okwetegeka
bwe mbadde siinaayo ng'ate waliyo buli jjanjira nga nagaana awo nina okukkiriza musikemu ke musiseemu ne ku mulimu ngattirize nfune ezinantandisa omuzigo guli. Olwo mmaze okulaba nti wano emirembe gikoze eki? Kati bw'abanga omukazi anobanga emirembe mu maka giganye ne yeeyombekera, gwe lwaki tovaawo? Ne gwe olinamu endowooza, tolinamu ndowooza nti omukazi oyo asobola kubanga yennyini akikola nga kasonso nga si kugamba nti musajja amutulugunya ng'akooye nga ayina yennyini ebimusumbu anti ng'akooye. Omuntu buli lw'obeera ewantu n'okoowawo ovaawo, si bwe guli? Kati n'omusajja akole ki? Gwe bw'oba olaba ng'omukazi akutulugunya oti kwatamu essaati n'empale oti obulamu buli bumu, tewaliyo mbu bagenda kutwala emulago bakutereke mu mokyali weeks 3 ey'okunodda engulo kujjako nga naawe otugamba okoyo obulamu. Kinene nnyo ziba wiiki 2 nga balina be balinda. Juzi wa mwezi oguwedde twakamala okuziika mukwano gwaffe eyo yalina mukyala we ng'obulamu butambula oba what happened, omukazi ne baawukana. Baali bagulayo emmotoka yaabwe ng'ekoleyo ku airport. Omukazi yateekako akasente. Nange ndowooza byava ku bikoosi, omusajja yafuna ebikoosi. Kati ng'ebikoosi luli bw'aba yeeraliikiriranga nanga akanzire waka biki kati ng'asulirayo ddala mu mwenga dda 10 omwenge ne gufuuka omwenge ndowooza omukyala n'ayogerako nebigaana n'akoowa. Omukyala n'akwata ekkubo n'agenda. Ne baawukana ne babeerawo ng'oli yagenda akimanyi ono yagenda n'oli gy'ali. Omukyala n'amugamba munenzi tunde emmotoka ompe ku ssente zange ze nateeka ku mmotoka. Omwami n'agaaka ntunde emmotoka muwe ssente ze. Kati oba yalinamu essuubi nti ono bw'anaamuwa ssente anadda oba binaaba bitya? Amaze omuwa ssente nga leero wayita ennaku 2 agenda owulira nti madamu baamwanjudde. Kati nkugamba baamuziika wayise nga wiiki 2 oba 3. Depression yamuba. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano ndowooza ensi bwetyo bwetambula ogiraba nti abantu bakaabye nnyo mu mbeera y'omukwano. Abantu bangi sayidi zombi zirina ebizibu. Sayidi zombi zirina ebizibu. Sayidi zombi. Naye abasajja okunoba kati kyo ndowooza abantu bagenda bakiwagirira. Abasajja munobe, boy child noba, omukazi waba akutulugunya noba, bw'oba owulira nga amaka g'olimu tegakuwa mirembe noba, ogenda otaasa obulamu. Bwe muba muyina abaana ky'oba tokola tova ku mulamwa. Omukazi kwate kuba omuviire naye sigala ng'olabirira abaana. Weerera abaana bawe emmere balye, abaana batwaleko out. Bw'akuvuma ebinnyo n'abakuma batwala out kite, naye ssente ziteekeyo ku ssimu. Naye muviire. Ate nno nammwe temukisusa ate oba wakava mu bufumbo buno bakkuba empya ate n'owasa. Mbeera bulungi. Mweraba.